Omusajja attiddwa ategeerekese nga ye Ronald Twesigye atemiza myaka 26 nga badde mupakasi ku ffaamu y'omutuuze omu ku kyalo kino ategeereseko eryamugumya. Omugenzi attiddwa abantu abatannategeerekeka era ng'ono asangiddwa n'ebiwundu eby'amaanyi ku mutwe. Abazigu bano kigambibwa okuba nti bamuteeze mu kkubo bwe yabadde ava ku dduuka okugula ebintu mu budde obw'ekiro. Abazigu lwamaze okutta omuntu ono, omulambo gwe ne bagusula mu nfulejje okumpi n'oluzzi ku kkubo eridda mu ffaamu ya mukama we gy'abadde akola. Ensonga eyavuddeko okutemulwa kw'omuntu ono ebadde tennategeerekeka. Abatuuze abogeddeko ne WBS TV entiisa eno ebakwewala nnyo kubanga ekitundu kyabwe kino tekubadde bikola bya ffujjo wadde eby'obutemu. Era nkyewuunyizza nnyo okulaba ettemu eri, mbadde siriraba ntomu. Kuba abasajja bawali mu ffaamu tebatera kuvaayo, bajja muno kunywa ku twenge twabwe ne baddayo, tebatera kusibabbi nti babadde babbi abolulekedeke nti babbi. N'ekirabye pooli yamuteeze buteezi ng'ava engulu eno okwokubagulirako yeegulira n'amutema. Naye ekyo ekituufu kikyalemodde, ekyo kinnategeerebwa oba banne be baamuse oba abantu bakyalo tewali amanyi. Abakulembeze ab'ekitundu kino nga bakulembeddwamu abavunaanyizibwa ku byokwerinda ku kyalo kino ekya Katende Kiwamirembe Vincent Kinene bategeeza nti ekitundu kyabwe kino tekubadde bikola bya butemu. Kivumirira ddala baate libadde teririimu wano ewaffe naye tetwategedde lyavudde ku ki. Naye bamugyeyo batya ne bamuterengetero ne bamusobola n'omumusoggola mbu mu mutwe wakati. Kaba nga kintu kya butemu nnyo, oba yabadde abamye ssente oba teyaba oba babadde baagala kuyisaawo nkoko bamaki, tewali bwasobola okukitegeera era nze sikitegeera. Oluvannyuma poliisi okuva Mpigi eze n'embwa enkonzi y'olusu n'etandika okunoonyereza abateeberezebwa okuba emabega w'ekikolwa kino. Bino biggweredde ng'abavubuka 3 bakwatiddwa ne bassibwako empingu bayambe ku poliisi mu kunoonyereza kwayo. Abakulembeze basabye poliisi okwongera okunyweza ebyokwerinda mu kitundu kino ekitandise okusikiriza abantu okukijjamu olw'amafakitola mangi agameruse ng'obutiko. Batwongereyo ku police post mu kitundu kyaffe kino eky'Ekatende kubanga olwedde nga ffe bakansalazi basabako ku police post wano mu tawuni y'Ekatende kubanga tetulina bukuumi bumala. Amakolero geeyongedde, abantu bangi, ekitundu kyeyongedde okubeera n'abantu abangi. Omulambo gwa Ronald Twesigye guggiddwayo ne gusibwa kkabanga lya poliisi ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Alozia Sengendo, WBS TV, Mpigi.